chimanyi oli mulungi Lady naye nkwagala biseera n'enkya n'enninda My lover, chimanyi oli mulungi nawe nze nkwagala bitundu bangi banninze ebyalaavu bizibu nnyo nze kyokolaba nabivaako ne banumya nakaba nnyo kyokka ng'omutima gwange munafu nnyo 'cause I love too much naye nakizuula tilavu kazannyo gulinga mupiira hey my lover chimanyi oli mulungi Lady naye nkwagala biseera n'enkya n'enninda Aha, Alvin, nipa sente zange. Mpa sente zange. Nakuwa mitwala sa Alvin, nipa sente zange. Kevin, yobadde ki? Sente kizoyogerako mwana. Asa tugenda nakuwa ogenda okolera omuwala shopping. Nkizudde nti sente walyandye. Kevin, obijjawo ebyo. Ani abigambye naawe? Essaawa eno nva wa Betty. Nva wa Betty. Omuwala ndaga nti tamanyi tandabanga nako. Alvin, nipa sente zange. N'ekyamazima muganda wange oyinza obutakkiriza nenze sente nga wazimpa ko lunaku natambulirawo era wandaba nengera nenkola shopping ne mutwalira ebintu nembimuwa era nenkoogererayo nenkusiga akazigo Kevin bichi bulabula nate kakati ndikwewunya byongamba oba omwala teyakusiimye oba nga agezesa tomanya Alvin pasente zange zisimanyi byonyumye yogera biki ebyo Rashid. Manje. Izuka tugenda tunaaba. Viola. Nze mbadde nga matyoba ogendeyo nja kusangayo. Naye naawe kimanyi nze sisobola kufuluma nzekka wabweru nti ayi. Naye naawe jangu tugende tunaabe. Ne wala nkoye. Naye naawe. Kale mbadde nkusaba mba mu dakika ezokka. Ezigwako tugende tunaaba. Ne banaye Kevin kati kye kyakutuddeyo ye wategeddeyo otya obadde tomanyiyo Alvin obadde kinaawe tukulidde kuno era nanoonyerezaayo paka we nategeddeyo naye kimazeemu amaanyi mbadde manyi ngenda kusanga mmere eyidde naye omuwala ndagira ddala nti tamanyi andagira ddala nti tamanyi nako tandabanga nako naye gwe naawe Kevin mmere eyidde byawa laba woofaanana woogenze laba byenaganye byennyini bwena ofaanana bubi toolabika kubanga biri ebintu obungi bwabwe n'obebbeeyi bwe bwabaddemu mbugwe yabimuwadde bagambye adde asobola okukkiriza ekyo era kyemanya yuko tusenga akulabanga na mulalu ngalaba muntu yeeyogeza ensonga badde ozindekera n'ezitambuza kati obyonoonye simanyize nawe ngenda kutandikira kati kuba kati biyiise Kevin kyokoze ekyo nze kati ebintu bye bigenda nakuntama ensonga bazikwata mpola process by process olaba n'omwana nga bamutwala mu garaje ekanika tebamusula lumu muyingini bwati mbutandika kuzanyira ku bintu by'abandi asooka asimulanga ku supanda nga waziyiga ennamba mpola naye kati gwe ssebo okiguddemu ogenze n'eri gye kisemberera ddala ssebo bintu bye bigenda kunta manzi kati nkula ngenda kukivaamu Alvin tokivaamu Betty mwetaaga Alvin Betty mwetaaga naye ate sina kyakola nze yakitandika naye kati ogendera ku bigambo byange tokola kintu nga tonneebuuzaako mbadde nina gye ndagaawo nga nyambuka nina puroguramu zange naye kati kansooke nzeesonyiwe ngende ate ewaba Betty ntereeze byoyonoonye kuba kati obiyiye kitwale nti biri byonna byonna bye twaguze ebintu byonna kati bifute biriiwo
kuba kati kyokoze ekyo kibi nnyo era kati kyogenda okukola genda kunfunayo emitwalo egi zino puroguramu zange nzisazeemu ngende eri ate nzire ku mirimu gye nziremu nkipange buto bati mwetaaga gwekyo olina okukola ekyo nze ziremu bipange buto oyagala sente mmeka emitwalo 5 Alvin bati mwetaaga kakkano eri ku muntu mutuufu Hey, Betty, my treasure. Alvin atachishya wadde oyagala ki? sina kyamaanyi munaye kyembadde nkimye just mbadde natambuliddeko saidi zaawali eriyo nena byengenza okukola byo kati ate nga kumpi neewuwo nengamba kanzije nkulabeko naawe munaye kuba mbeere nga omutima gunnuma nga kusulira omwoyo nga njagala okulabako nengamba siyinza vaawo eno nga kumpi newa Betty nga simulabyeko munaye Kale kasita ondabye. Betty sokolindeko ensonga zange ze nagamba wazirowoozaako kati osazeewo ki munaye Ensonga zange nagamba mbeera bize nina bintu bingi ebyokulowoozaako kati ofudde okulowooza ku bintu byebyo kyetaaga n'ompaamu obudde. kale mbulira oyagala nnaku mmeka nzikuwa okirowoozeeko ompa olunaku otuufu olw'okudda wano eno nkime ansa yange munaye kuba siteredde Si nnaku kyetaaga obudde nga bungi nga buwanvu pozi oyagala nkulimbe. sagala kunnimba era kiba kyekyo kaninde ne Betty asooke nkubira ekinobeerewo ng'okimanyi okulinda kungenda kulinda kuba sirina kyakkola naye gwe kyolina okumanya ntuufu gwe gyokoma okunninza eno omutima munaye obanga agutadde ku muliro Betty nenga ali ku lwejje lw'omuliro olutokota mpulira ennaku ku mutima okuba nga tonziramu ebirowoozo byonna biri gy'oli kozooka obanga waneno buli kaseera nenzijanga ewuwomba njagala naye mutima gwe guntuma kumaaga amazima nkwagala era sirina mirembe Betty siteredde omutima kunnuma nkwagala Betty njagala kubeera naawe tufu gwe tomanyi ssanyu lyempoera okubanga ndi waneno naawe ate nga nawe wabweru nga tetutudde nempula ndi fine Gwe n'okaabisa kyegyo manyi basajja bameka bakaaba ebyo by'okaaba basimbye layini baagala okubeerako nange. Betty ekyo kyo kituufu nkimanyi basajja bangi kuba oli mukazi mulungi asikiriza buli musajja alina gwe yandeegombe okubeera naye naye kitwawulako abo abasajja nze byenjogera mbitegeeza tuyinza oba twogera ebigambo byebimu nga bifaanana naye nze nkijja ku mutima Betty nze nkwagala ebya ddala bayinza oba nga jasi baagala kwefunira bakulekewo naye nze nkwagala njagala beera naawe nawe osobola okiraba mu maaso gaye ng'ontunuulidde saakulimba nze Alvin banfunirawo Ramula kati ku nsonga zange wankola otya? Ekituufu kiri nti Kevin nze naawe byaliwo maseekati gaffe ebyaggwawo byayita.
newokola otya kino kitegeere nti tetukyasobola kubeera ebyange naawe byali mu byayita. Abula nze sigenda kukikkiriza ekyo. Lamula nkwagala. Mazima gali nti ono omusajja gwonyina sigenda mukitinga ku mwagala. Ndoza kankukomye wano wali wamwe otukawo weka kubanga tekijja kukola makulu era tekijja kulabika bulungi maaso g'abazadde bo bagenda okulaba ngate okomyewo ngate nza kukomezaawo bajja kuba balowooza nti mbadde naawe olunaku lulamba nti obadde wange so kankome wano naye byonna byompadde akadde kompadde ndi musanyufu ku byo nnyo nno era nsaba tulekerangaawo. Okay, kansuubire. Naye simanyi nti oba olunaku lulikya noba ng'osobola okumperekera n'ontuusiza ddala ewaka nga famire yange yonna gyeri nga mama gyali tata gyali n'ontuusiza ddala ne bakulaba. Viola tomanyi bwenyiniridde akaseera ako nga kukomyawo ewammwe bazadde bonna bwe bali batudde awo ne tulya ffenna ekyeggulo ne tulya emmere ng'omusajjawo naye kimanyi tukyomu akadde akaseera kanaatuuka akatuufu sijja kusoboka. Kale tuka bulungi tekera. Okay. Alvin kugambye ompa obudde mbirowoozeeko. Ne Betty amazima bino ebintu gali mu bikalubya kati ongamba nninde nga tongambye nti oba ogenda kunziramu enkya oba wiiki ejja oba omwezi ogujja tufu bibeera binyiga mufuzi obanga agambye nti ŋŋende ntuleeye wange ninde paka gwe muneera olifuna ekisa mutima nonsalawo oziremu. Ani agambye ogenda olinde? Genda otandika okukola ebintu ng'omuntu ankwana byandikoze. Bw'onaabikolera ebbanga nedaba nti oli serious nja kuwa ansa yo bwetyo. Olinga ntuma okukolerera. N'ekyo kinzingizza. Naye ggwe onaamalako omanyi abasajja abali ku spending. Betty totumye weesitukidde ŋŋenda kukolerera ŋŋenda kutuusaako buli kimu kyonna kyonna kyoyagala kyoyayanira mu bulamu bw'omukwano sikulimba nze ndayira na Alvin ebyo byenkuganye kola bikolera bba mbigambo. Hello. Wanji Viola. Ndi mukujja kati nakyo okutuukako. Ekyamazima nsimbudde waka nvuddewo. Gwe nindamu kati ni awo nzije tugende ffenna bumu. Kale. Jasmine. Manage tomanyi mbeera gye mbadde mpitamu okulabako. Gankunoonyeza nenkola buli kimu okulabako naye nga siina gye nkujja. Ne mukama yebale nkulabyeko. Naye ebyo tubireke Mukama mulungi kasita nkulabye. Oli otya? Kuba nawulirako emabega awo nti oli mulwadde toli fine. Kiki mukwano? Mbuulira ani yabigamba? Jasmine, ebigambo bitambula tubeera tubiwulira munnaye ate naddala ku muntu nga olina ky'owulira gy'ali tusobola kulemererwa funamu erega mukwatako mu buli ngeri era onoonyereza nomanya. Gwe ebyo ani yabigamba? Ekyamazima sisitawo Jemima yayaŋŋamba. Jemima? Kale, naye Alvin, ndeka siri mu mbeera zange. Nina ebinstressing.
ate mbadde nsaba ondeke ŋŋende ng'embeera nga tenasajjuka. Nedda Jasmine, buzibu ki? Mbuuliraako munaye nfuna engeri gye nkuyambamu. Mbeera ki? Olina ky'oyetaaga kyonna? Oyagala kyakulya? Gwe ŋŋamba kyakulya n'olina ky'oyagala nkitumye okifune essaawa zino eno. Ŋŋamba. Owulira oyagala kumanya kizibu kyange? Jasmine, si kumanya bumanya kizibu kirekaawo. Wabula okiŋŋambe nkitegeere nfuna engeri gye nkuyambamu munaye mukwano. Ekizibu kye nnina gwe nga gwe tosobola kukyebeera. Ane Jasmine, naawe oyagala ossaawa. Kati kizibu kye ekyo gw'omukazi ky'osobola okwasaganya. Nze omusajja Alvin gye sisobola. Mbuulira naawe, buzibu ki? Wetaaga ssente? Ssente mmeka nzikuwe? Ekyo kiveewo meka? Ekizibu kye nnina tekyetaaga ssente zo. Wabula ssente zo zeesigaliza ate nneka ngende n'okugenda. Jasmine, kyamazima kiri nti sigenda kukkiriza kuva waneeno nga tombuulidde. Ekyo tekigenda kusoboka. Sanya. Sanyu. Meddi kiki? Wankoze otya oba? Kukyaki? Ku nsonga yaffe gye tubadde tutera okwogerako emabega kaawo. Nsonga ki oba? Sanyu, nkwagala era njawulira essanyu lingi nnyo ng'okkiriza n'osaawa nitandika beera fembi awo. Obuzibu Meddi tomanyi ky'oyagala. Salaawo kunze ne Jennifer oyagala nti. Sanyu, nze nasazeewo dda era nakkiriza. Nze ne Jennifer tetwatondebwa kuba fembi era njagala gwe ssanyu lyange gwe buli kimu. Meddi, omaze okola gwe ne Jennifer temulina lugendo. Kati mboyagala ssanyu. Sanyu si bwe kiri, Jesra kuba onfunyemu bubi. Muwala gyebaleko. Mpozi gwani? Pamela. Omanyi? Iyira mulaze sweet mula okyogamba onneerabidde. Nkujjukidde. Kati ki? Ekisookera ddala nkwebaza okubeera omwana omuwulize. Kubanga amagezi ge nakuwa wagakozesa. Magezi? Magezi ki? Olaba okyali mulamu. Amagezi ge nakuwa okwesonyiwa Bukenya wagakozesa. Kati ndataasa obulamu bwo neebaza ku lwekyo. Nkwebaza ku ki? Gwe ky'oba omanya buli kimu nakitegeera era nkimanyi. Toli muganda wa Bukenya era tobanga. Just gwe oli muwala eyali amwegwanyiza n'akugaana. Kati gwe n'osalawo ojjo ngamba ebigambo byo ng'oyagala neesonyiwa olulenzi lwange. Pretty, oli muwala mulungi. Abalenzi bali kuno ku masuuli tabataaya tebalina byakukola. Gwe ky'oba okola beetege ojja kwasaayo omu. Kawala gwefuga ekimwakyo kuba nja kukuba. Nga ki ekinkubya? Olw'okuba nze alina omusajja ow'akabi kuno ku masuuliita. Omusajja ye yankwana. Nkakasa bukakasa nti Bukenya emu teyabikugamba. Kale oba oli awo twandibaddeko abaagalana. N'ebyo kati byaggwa. Naye Bukenya omutuufu y'ono. Bukenya mwenzi. Saabenzi. Ayinza n'okuba nga ye pulezidenti w'abenzi. Bukenya ayina obuyisa bwe sisobola na kumalayo. Obuyisa buno obw'ekyalo. Bukenya akuba abakazi. Yo okukuba abakazi takirina mbuzibu. Kuteeka kulimba naawe. Ky'oba omanya Bukenya mumanyi bulungi. Nze kasita nkubuulidde oli nnyumiza. Meddi, ekyamazima ndi mukwano gwa Jennifer nnyo. Era twogera. Buli kimu akiŋŋamba. Aŋŋamba buli muvubuka ali mu kino ekisaakaate. Abamukwana, abatamukwana, buli kimu twogera. Nga naawe mwoli. Kuba nkimanyi okyamukwana. Kati ebyo by'oŋŋamba nti Jennifer tomwagala. Kati mmaze okitegeera. Jennifer yagambye ebyo byonna ng'ayagala kunnemesa. Kubanga Layika yakitegedde nti nkwagala. Sigenda kwegaana.
ekituufu Jennifer namukwanako era nali mwaga ne kuva lwe nakulabye ebyaddala omutima ebyange ne Jennifer ne bikoma pira njagala gwe essanyu. Kati Medizo oyagala nkole ki? Oyagala nsalewo ki? Kale ebyaddala mbaddeko n'abawala bangi abampi abawanvu abanene n'abazungu nga mwebali naye Sanyu mu bonna ng'oli wanjawulo era gwe muwala gwe mbadde nsaba gwe mbadde njawo okusetelinga naye. Medi, tolina ndebedde weeks eziwera 2 bunze mukazi gwagala osetolinga naye oyagala osetolinga nange ng'osinzidde ku ki? Osinzidde ku kyogala nti oyagala osetolinga nange? Ebyaddala Sanyu ng'oli wanjawulo gwe muwala buli muvubuka gwe yali yagadde osetolinga naye gwe ssanyu lyange gwe nsibuko y'essanyu lya Medi era mbadde nsaba obeera omuntu wange ow'ensonga. Kakati gwe ssebo toli maama wange toli taata wange okunteekako ebiragiro byo nti buli kyogenda okungamba kyonna kigenda kukolebwa. Jasmine, ekyo kyo kituufu siri maama wo oba taatawo nemu naye badde njagala kumanya ng'omuntu akufaako laba engeri gye nkuyambamu naye oba okigaanye tukireke. Ne kati Jasmine ku nsonga zange ziize nagamba nti nkwagala tewanziramu nteeka ku pendingi mbulira manya ekituufu mukwano. Ani akuteeka ku pendingi? Alvin ekyo nakigamba dda nti nze naawe tetumakinga era tekiriba. Naye nange nzijukira nagamba dda nti omutima gwange tegugenda kikkiriza era ne maaso mu future teguli kikkiriza nti tonjagala. Nze njagala kubeera naawe. Kakati gwe ssebo funa engeri yonna gy'ogamba omutima gwo nti Jasmine yalemye mugende mufune omukazi omulala ekyo bwe kiba kigaanye gulindirire kwabika. Jasmine omanyi ekyo kisingako ne gwabika nenva ku nsi eno nempona okubonaabona dani okubeera ku nsi eno nga nkimanyi nti olina abasajja abalala b'oyagala nga nze wansuulawo ndi mu kubonaabona. Ekyo sijja kikkiriza. Nze njagala kubeera naawe gwe Jasmine. Naye kyenyo laavu omutima gwange gwe kukuntuma. Jasmine, simanyi lwaki wagana okikkiriza mutima gwo nti tonjagala. Njagala mukwano. Nze weesubya ssanyu nze nkubuulira. Nonzikiriza bw'oti ssanyu ly'oyingiza mu bulamu bwo. Kati nkwagala kati tuzeeko ki? Nkutwale ewa maama nzije ewuwe otandika okubeera ffenna tukole ki? Jasmine, labako sagala osalewo obusazi mu busungu. Njagala omukwano gwaffe gukule. Onjagale ng'okijja ku ntobo y'omutima tubeere ffenna mu ssanyu nga ne wemba nkoze kyosanyuka. Tukikwate mpola mpola paka okkiriza munnaye. Lekeraawo gwabula ebigambo byogera mpulira bintamye ebinyiza n'okunyiza walava ne mu kkubo lyange. Ne bana Alvin mbonyeebonye. Naye kansooke nkubuuze wali obaddeko ne Bukenya? Lwaki obuuza? Ngusooka oddemu ekibuuzo kyange ate tonnimba. Amazima gali nti sinnaaba naye ekiseera ekituufu ekinaatuuka kijja kubeerawo kubanga Bukenya musajja wange. Nze ngamba teweesunga nnyo kubanga ky'osuubira si kyojja okufuna. Bukenya nga bw'omulaba bwe yakula omugongo gwe tegumuyamba. Kikyogezako okutegeeza? Olaba n'abasajja be bagamba ab'obutikitiki Bukenya agwa mu abo wasaka enzi 10 ng'agweri ng'olwo alyoka asesetula emboozi ya ssaawa 12 n'anyumya kino n'anyumya ku kiri n'anyumya ku bimuyamba n'ebitamuyamba gy'obeeranga oba wazze kunyumya mboozi. Nze nkimanyi ebyo byonna obyogera lwa nsonga tonjagaliza kubeera na musajja wange. Gwe weebuuze ebbanga lino lyonna lwaki aleeta kuyita akyasonda seconds ze alyoka akuyite. Neze amagezi genkuwa mwesonyiwe ofune omusajja omulala ove ku ekyo ekitereke. Naye omanyi Pretty weesonyiwa omusajja wange lekera omuswaza mu maaso gange.
wuuyo ŋŋambye nti mwenzi ate kyekimu mbu wa sekendi 12 byogera tebikwatagana kiraga nti olimba oba okubanga yali wa sekendi 12 kyavanga kugwa. Omanyi zino ensonga ziva kufa abakazi fe abazzamu abasajja amaanyi. Muwala lekeraawo nze just mbadde nkukwatiddwako bukwatizi nnaku naye oba toyagala gwe amanyi genda n'ekitereke kyo. Gendo yamba ab'ekika kyo nze neesonyiwa. Osaaga temujja kwagala nayo ku masuuliita kuno. Ngenda kukola ekisoboka mwawukane. Ekyokwagala sandiganye naye nkyayagala okubeera wano. Ekyanje nalinamu ebizibuzibu mambi Jennifer nannyamba kate wanaakyuya nti nze naye tweyagala ayinza okungoba. Eryo lyessanyu lyange, eryo lyessanyu lyaffe essanyu. Jennifer kasita akugoba ennyumba ye nasasula dda myezi 6 mu maaso ng'ojjanga tutandika beera ffenna. Kate omukwano gwange ne Jennifer guba tegufudde kuba Jennifer mukwano gwange. Jennifer tanjagala ekyo yakiŋŋamba emirundi n'emirundi ze nenkowano kiwulira. Nika tukole bwe tuti nze ngenda kugendayo njogere naye munnyonnyola ensonga zaffe akkiriza ojja tutandika obeerawo. Ekyo gira olindamu. Sanyu. Bukenya ennaku zino simanyi kyantuukako era nkulowoozaako simanyi nako oba wandoga. Nekyala Bukenya njagala obeera oli omusajja eyabeeranga awo nga tasobola kubeerawo wessiri ng'ondowoozaako buli kaseera ng'oyiza n'okufa. Kati wampiseko ngamba kasasiro wono tonzanyawo katembawo naawe. Nedda Bukenya kale n'ekirala ensonyiwa bye nakwogerako eriramula ebitaali bituufu. Naye kyali kinkozeeyo byonna gwali mukwano gwe nnina gy'oli ng'olaba nze nnina obujja. Pitin feelings alina gy'oli zaafa dda n'okuzika naziziika dda. Kati nkulaba ng'omuwala omulala yenna okumasuuliita. N'ekirala Lamula ye muwala gwe njagala yandi buli wamu ku bwongo ku mutima kati nkusaba ontegeremu ekyo. Bukenya oyagala ngwe eddalu. Ngolo ki ekikusuula eddalu? Olw'okuba ggwe bbuuke olw'omukwano gwe nnina gy'oli. Lamula gwe kiki oli awo mu bi-break up oli mu nnaku nzigana tandika tukwetera Lamula omuwuubaavu. Bwenna otambula oli mu birowoozo nkuyita towulira. Kale ebyo tubireke oli otya kati? Ne Alvin ani yagambye nti nze ne bebi wange twekyawa. Lamula lindako ani bebi? Toŋŋamba nti ono Bukenya goyita bebi. Bukenya ono Bukenya ono azunga okunene okumasuuliita. Naye bannaye n'ekigambo bebi kirabye. Ekituufu kiri nti enkomerero esembedde. Gwe buno obubonero bwe nnyini bwe baatugamba. Kuba kati engeri gy'oyita Bukenya bebi. Bukenya! Lamula ogudde ebbeeyi. Bebi wange ate asingako ne ku ekyo. Liri bujje lyange. Ne Lamula mu butuufu nkyakyebuuza ki ekyakwagaza Bukenya naye sikiraba. Ekisooka mu nnaku ayambala bubi. Wantigambye nti obakala omwagala lwa bulungi bwe naye n'obulungi si bulaba. Mubi afaanana bubi. Ne Alvin kankubuuzeemu muli olowooza bwe twali tukyeyagala naawe nali nkwagalako ki? Weeba bulungi naawe weemanyi. Wekuba kwambala tokyusa nga laba ebisaati laba ebipale bye bimu.
bwe buba bwavu oli bwavu bwennyini ne tuba tukutadde mu byamaguzi ne tukuteeka ku muddala gw'ennyama ovundirako n'enswera ne zikunyuukako tolina makulu tolina mugaso naye bw'oba olaba nga nakugumiikiriza n'embeera naawe kitegeeza nali nkwagala. Neeramula ky'ogamba olina bukenya lwakuba nti omwagala love omukwano gulabye kuba kati engeri gy'ogamba abantu nti bukenya omwagala ng'okyewanira namu. Ned, okola kiwa? Anti badde ntaddeyo amazzi mu kinaabiro nga nkunonye ejje tugende tunaabeko. Kuva ddi nga nze nnaaba naawe? Anti waŋŋambye nti nonjagala ate kibadde kiseewo tulemesa Jennifer ali kati taliwo yagenze ku mulimu kati mbadde nsaba tukozesa eno chance just kunaaba bunaabi kusuubiza sina kyali kyengenda kukola. Sanyu ojjayo. Kale ngamba singa waliwo ekintu kye nsobola okukola ne nkomyawo ebiseera biri ebikadde nandibadde nkikola noddamu nonjagala. Oba oliawo senga saakusesenkana senga siri mu bino byonna senga siri mu kubonaabona senga ndi waffe nga sikulowooza nako nga ndi byange. Epwiti ebintu by'oyogera olinga agamba nti nze mubi nti nkubonyaabonya nkuyisa bubi kiki naye kyenkana gwe tokiraba ekintu kyenkusaba kitini nnyo ddamu onjagale kyogamba kinene nnyo tosobola kinkolera. ne naawe okimanyi sikyali ku mudaala nina omuntu gwenjagala ate nga sisobola kumulekawo kululwo. Nze sifuddeeyo oba olina omwoyo omulala gw'oyagala nze kyenjagala nga tuli babiri nga tweyagala. Kyoyagala sisobola kikukolera bambi namula njagadde obwomu kale naye kyenyinza okukola okumusasula kumwekuumira. Mbulamula olaba wenzijidde walina okusisinkana musanze walina omusajja omulala nga banyumya nga baseka ate era ndabira ne bwe nkugamba ogenda kugamba nti era sibaagaliza mmwe kubeera mwenna naye nga yoyo olamulawo. Nyaba lamula wange mumanyi bulungi mpozi ng'olabye muwala mulabe. Wandika gyendi ewaka mbadde nina ddiiru gyendi okutula katikati nyinza obutasaavaawo mpozi ekawungeezi awo ezo zinnemye. Sanyu ate ng'oddayo. Amazzi waliyo ga muntu omukati kangende nkima gange nkomewo tuno. Naawe gali ogajja tumala. Naawe Amazzi waliyo ga gajja muntu tegagenda tuno.
Lamula kyenkakasa okya misinga okya neetaaga lwakuba otya buti kukyatula nze musajja yekayeka omubwati eyakikutuusangako n'owulira ng'omatidde n'okifunanga kyanjawulo lwakuba kati oyagala kukyatula kyogala tobijjukira. Lamula birabidde ddala. Nze sina kyenzijjukira yadde n'ekya sina kyenzijjukira. Kati njagala okimanye kino nze omuntu yenna we mufulumya mu bulamu bwange n'ebirowoozo byo byonna birwanyisa n'embifulumya. Sagala oddeeyo ogambe mbwa ndowooza simaabiki. Ate njagala mbeere wa mazima gy'oli. Okenya kikwasaganya n'okusinga gwe wakikolanga. Komaawo kikyongeraageranyako ekyo. Toyinza kugamba nenga mmanyiddwa nga njogeddwa neotuuka ne ku sseeringeraageranya ku Bukenya liririzaakayo. Lamula owaba ova ku mulamwa. Toyagala kuwulira mazima kibi. Ne kale ebyo tubireke tubisse wabbali nenga ekituufu ekiriwo nkimanyi okya misinga. Nenze wendi Alvin sivangawo ate namba yange ogirina mu simu yo nawe bateriimu mu mutwe mweri so ng'owulira ng'owetaaze kwata essimu tap me nzije nkikutuuseeko. Lamula onyumirwe. Ngani akubira nze nga nkwagaza ki? Isha leka naawe ekyo kirabo n'omwana omudaayoka nzije nkutuuseeko akaseera ak'essanyu. Kyogamba werabidde love memories buli bwe twakolanga naawe amangu ago nzenzeko omusajja asobola okikuwanga w'okyetaaga. Alvin Al. Nagambye dda sina na kimu kyenzijjukira. Bwe ky'omanya Bukenya buli kimu akikwasaganya byonna abimalanga. Eva n'omuntu alabye ne Kibukenya. Bambi ndeka ngende kuba nina omuntu gwe ngenda okulaba ate wanjawulo gyendi kyenkana mutwalanga maama wange. Omanye engeri gye sibaddeewo kati aminsinga. Ani oyo? Omumanyi Mbulamuleera. butereevu. Naye Bukenya oyinza otya okumpaanira omwalo omulala mu maaso gange n'otuuka n'omugerageranya ku levo ya maama wo? Kati okifunyeemu buzibu ki? Nze saagala kulimba ekyo Lamula kyali gyendi. Ndeka ngende nze. Bukenya kale sooka olindeke kale nno nsuubiza nti ogenda okundowoozaako nga bulijjo we nkulowoozaako. Sisuubira naye kale ngenda kulowoozaako. Bukenya lindako yeddeko haaga. Ate aga yaki tujaguza ki? Bukenya Bukenya ebyaddala mbaddeko n'abawala bangi naye ate gwe oli wanjawulo mwavu era nkusuubiza ngenda kukwagala siri kukyawa paka lubeerera. Medi simanyi batya wekyabaddewo naye mulimu nze nawudde nga waliwo ekintu ekintuma nzikirize byonna by'oŋŋamba. Medi saagala ommenye omutima ng'abasajja abasinga bye bazinga bakola. Ekyo nkusuubiza sijja kukikola kuba abasajja abo badde tebamanyi kikye balina nenze kenkitegedde. Sanya ebyaddala oli zaabu era ngenda kukwagala mirembe na mirembe. Jennifer alabika ali kumpi kudda kanyingire njira mmaliriza asanga nga buli kimu kiri fine. Kale tekina buzibu naye kansuubire n'enkya era
nsuubiza okwagala obwomu. Omanyi ebigambo bingi ebigenda okwogerwa naye nkusaba tobiwuliriza kuba si bituufu. Kenya, ekyo nkimanya abantu bo boogera aye tosobola bagaana. Just gwe kyolina okukola kunywera ku bigambo. Nkiddamu era nsobola okukiddamu emirundi gye sobola kubala. Lamula nkwagala naye onansonyiwa okugenda nga sikusiibudde kubanga nsonga y'akasente naye tuzeetaaga. Kenya, nze nakusonyiwa. Just era nawe nga oba okimanyi mba nkumisinga. Era mbadde ngamba ekiro kya leero kyonna nkimaleko naawe kuba nkumisinga. Koziko nga gwe tomisinga. Mukwano nkumisinga gwe tomanyi engeri gye mbadde nindiddemu kano akaseera. Naye olwaleero nange tagenda soboka. Kati otandise. Amanyi nva mu lugendo zena mpulira omubiri mugonvu n'akanyama nnuma wakale omubiri gunnuma ate nga saagala ojje wange nemekuwa kyoyagala. Kyogamba leero sigenda sobola kusula naawe. Njagala nnyo okusula naawe naye leero tekigenda soboka. Ati mbadde nteesa tukikole nkya nkakasa bukakasa ngenda beera fresh. Hello? Rashid, oliwo? Oli waka? Mbuddeyo kati tewali muntu aliyo waggale. Mbulira watufu woli. Kale, ekyo tukiveeko. Kyembadde njagala ssente kuba kati ne ku ssimu zisobola okuyitako. Rashid, oyagala mmale kunnyonnyola nti ssente za kino ne kino. Olina ky'otamanyi. Buli kimu okimanyi. Kale teekako. Rashid, teekako. Mukwano obuzibu ki? Nga toli fine kiki? Waliwo obuzibu bwonna bwonna? Nedda ndi fine akuba just netakopeddewa. Nange era gye mbadde ndaga kuba nina gye nva ndozera tugende ffenna. Ntegeze waka ewange. Pretty. Kati tukyeyagalira ddala yadde okuyitirako ewange nakola ki mukwano? Nedda si kyekyo lwakuba neetaaga okulaba omusawo. Oli mulwadde? Sorry, ndowooza kankuleke munoge olaba omusawo. Naye kyensuubira enkya tujja kusobola okulabagana. Kale nja kulaba. Kale mukwano tuka bulungi. Naawe. I love you. Love you, darling. Kale ebbanga lino lyonna neneebuulirira. Neŋŋamba lamula omusajja yagenda kukola. Saawa yonna akomawo. Era ne ndowooza nti olunaku lw'onookomawo bw'oti ekyo tugenda kimala ffenna. Kiraba ompuleza byankya. Lamula, ndaba olwaleero n'olwenkya tewali njawulo. Kati wabanga enkya neero tewali njawulo lwaki tetugenda leero? Mbadde manyi nkugambye ensonga lwaki tekisoboka lwaleero. Kati omanyi ki ekinaatuukawo enkya? Omanyi ki nti n'enkya wayinza okubawo ekintu ekitulemesa obeera ffenna? Mukwano, nkakasa bukakasa. Olunaku lw'enkya tewali kintu kisobola kutulemesa kubeera nze naawe. Kuba ne Katonda ali ku sayidi yaffe. Katonda ekyaffe akyagala. N'ekirala Lamula, nze sikyajjukira. Simanyi nakumanya ngeri muntu gy'awuliramu ng'alina omukazi. Bwe tofaayo. Olunaku lw'enkya ogenda kubeera omujulizi. Ngenda kukulaga omukazi omutuufu walina okubeera. Buli kimu ekyange kiri. Kyogamba n'ekitagata kiriya. Gwe weesirikire linda bulinzi.
wangi Jasmine. Rashid sente nga tezituuka satambulidde ku nfudu kiki? Kyogamba eyo gy'oli tewali na muntu asobola kusindika sente ku ssimu yange? Lugendo lwawala lutyo olwo lwotasobola kutambula n'ogamba nti kogenda osindikira omuntu ssente akukubidde essimu nti azeetaaga. Rashid teekako kuba sagala kuddamu okukubira ssimu nga njogera ku kintu kyekimu. Wabula kinaddako togenda kyaga. Kale kandikeko kati. Obuzibu bw'alina Jackson buli bumu gw'oyagalawo okubiridde essimu omuntu abeere ng'agikwatirawo kyotamanya nti n'abantu beera bize tuba tetusobola agikwatirawo. Kati gwe kyentegedde tugenda kulekerawo okuyomba olw'okuba wampeereza ssente z'Emitwalo 5 kati mbulira kyoyagala nkolere. Kyo tekigenda kusoboka kuba ndi mulwadde. Kyotegeeza nze yeyagalidde okulwala waliwo omuntu ayagala okulwala. Olw'okuba wampeereza emitwalo gy'ettene gya transport kati olowooza ndi mu kwebuzaabuza saagala kujja kulaba. Kale ekintu kyangu nnyo ndaba sente zo zikyali ku ssimu ngenda zikuforwardingira okkakkane. Ate kiki kintu ky'obadde olina okuŋŋamba nti mukwano oli mulwadde wafunye kamere wafunye eddagala nkuweereze ku sente ogendeko mu ddwaliro oli mu kunnyumiza transport wo. Jackson solo lyo tejja kukola ku luno. Bw'oba owulira ng'okyagala okwogera nange era ng'okyagala n'okundaba yiga engeri gy'olina okwogeramu nange. Ndowooza ne wonkomya wano. Kinkoze bubi nga ngenda kukomya wano kuba mbadde njagala kubeerako naawe kasita enkya lwe lunaku lwe ngenda okubala nani mbaddeko mu nsi muno. Enkya ngenda kuzaalibwa bwonna. Ogambye? Yeah. Okay, katulinde enkya ate buno bukyawuziba. Okay, bye bye. Najja dda era ndi mutaka ku masuuliita. Wenjogerera kati mmazeeko wiiki emu. Mbeera ne mukwano gwange. Kansubya nti Alvin tonnimba ogenda kujja enkya. Kale ngenda bba nkulinze. Kale. Kikumpisiza nina ebyokusalawo ku mulimu n'omukazi era kindeese wano nga njagala onsalirewo kimuku. Nedde nga sikutegedde. Kale kyentegeeza bosi wange yankubidde essimu nga neetaaga ku mulimu taata ekizibu ekyo mbadde naakakulaba bayisaagala kukuleka weka. Kwegenda okoleeza ojja kunsanga. Ate erinnya endalulwayo nyinza omumalayo akabanga endaba nkumiisinga. Nze wendi ogenda okolera ojja kumunsanga.
Hey, hello. What's your pretty? Chilungi. Anche mbadde nkubye kugamba nti mbadde nkulinze waka nga toletesezza ejjo nti ogenda kujja leero ndabe. Ekyogamba tonawulirawo okunjawulo nokyalimu jawulira pain. Sorry. Encha ekale kakibeere encha kubeera ndaba okujja leero wuyo oli ekyalina mulwadde ne tutabaako kye tukola banda bw'otambulidde bwereere. Kale enda kuba nkulinze encha. Kale kankusabire owone. Kyokka obadde Toliwo. Tolina kuno ku masulita. Rashidi okakasa toli ku masulita. Kale kati ngamba nenja kulaba konkole ntya. Wichi ejja kale ate oba bw'ogambye munnange tewali kyakola. Leero sigenda kukola. Nina programu gye nakoze ate sisobola gisazaamu. Si ku ebyo. Jason omuntu wanjawulo mu bulamu bwange ate sisobola muyiwayo. Naye omanyi tulabagane enkya ebyo bintu bikoleko. Sanya engeri nti gye ndaga ngenda mmalayo akabanga akawerako mbadde nsaba nkusiibule mu ngeri ey'enjawulo. Tewali buzibu. Seeyo Ugamba nsiibule eki? mbadde ngamba onsiibule kayelayi nga luli kubanga gye ndaga ngenda lwayoko kati nange mbeera eyo nga nkulowoozaako. Sanyu gyebaleko. Kale nawe gyeba. Jennifer mwali? Jennifer taliimu. Oba yalazeeko wa? Yagenze ku makya. Kati oli bize nnyo? Si nnyo naye obadde oŋŋamba ki? Kati olaba mbadde nsaba okkirize omperekereko wali. Gwe musajja tulaba nga nkyalina byenkyayogera n'omukyala. Nkirabo nkugera naye naye nange mbala ina njagala omugamba wamaaso Sanyu olaba Jennifer nabyanga byemugulire kati no gyembadde ngenda badde sigenda kudda kati mbadde nsaba okkirize ngende nawe ku dduka mbigule mbikuwa obirita bisange wano. Ewo wali ku dduka witira ogula ebintu bigule nja bipiikinga olw'eggwe. Kale naye oŋŋamba ki? mbadde nza kugeramuko nabe kati soko Rashid buzibu ki? Nze nga sikyalina mboozi naawe oŋŋamba ki? Meki ekyamazima zino ennyumba kkiriza nti zikulemye era zikulemye kkiriza. Mu kusooka yali Jennifer nenkola nga bwenswala ne mukulemesa ne mukugobako kati sawa zino wuyogeza eggwira na Sanyu olinga temanyi mateeka gatufuga waneeno. Lindako kati Sanyu gw'ogamba gwe nagwiranye mwana wa nnyoko oba mwana wa kitaawo? Bw'ogambye kale naye nze munnange naladde leero nkuwooninge kubanga tekijja kulabika bulungi enkera nga tukufulumyawo. Munfulumye oba munfulumye
Sanyu kati okoze oti kukyakyoba ati kukyembadde nkugambyeko genda kulya eri ewaka twekola kitwekolera ngenda kukolayo ki mpe twogeddeko emabega kaawo obudde jjukira nze eri mmaze n'okupaakinga ngenda aye saagala genda ng'ensonga eno sigikozeeko kamala obba kubimalirizamu ngenda kusangayo Sanyu naye obudde kikulu ngenda kusangayo mmedi kanzije Mukwano kiki? Lamula, mbuulira kiki? Olaba nagambye gwe nodda mu mpaka. Ate wangambye ki? Mama wange agenda mu kyalo. Ate mama ogenda mu kyalo tekirina buzibu. Nze sikirinamu buzibu. Olaba obuzibu bwe buli. Mama wange agenda mu kyalo leero ate agenda nawe. Kitegeeza sigenda sobola kubeera nawe nga twali tuteesezza. Naam. Naye lwaki buli tuteekateeka okubeerako ffenna maama waatuyingirira naye leero sigenda kikkiriza. Lamula tugende ewaka ewange ekirungi nalese entegeseeyo bulungi. Bukenya tekigenda kusooka kuba ssaawa yonna agenda abankubira essimu nga ngamba tugende. Nze sifuddeeyo. Lamula tugende waakubira essimu nga nkuta ogende. Bukenya sagala kubeera naawe mweyombeera. Nja kubeera naawe nga tena ebirowoozo bindi mu kyalo. Mbeera ne byenkola nga sibiriiko. Nze sifuddeeyo. Oba mbeera nawe ng'ebirowoozo biri mu kyalo saagala kumanya. Lamula tugende waka kwa. Rashid. Pozo ngamye toli kuno kumasuulita wano wo era lwaki oli wano kale ekyamazima Jasmine naakakumawo neda kikakumiriza naakuyitawo kati kati kyokombulire okimye ekiwa Rashid oyagala mmale kufa oba oyagala byoka bategere byonna ebyaliwo ate kibagala otegera biki ebyaliwo Rashid oyagala byoka bategere nti najjamu olubuto nebanange Jasmine ate ogenda kukwata ekuba otambula ogenda ogamba abeewamwe nti wajjamu olubuto nti maama taata ekiriwo mukimanyi najjamu olubuto lwa Rashid nedda ekyo ogenda okukola tebajja kitegera ngo tubagambye ekizibu kyo kyamala okuggwa tokyayagala kufaayo Rashid neetaaga okunywa neetaaga okulya bwegenda nompereza obusente bwobwo obutalina makulu noloza nti wakola nnyo wamalayo neetaaga okulabirirwa kale nze nkulabirira nga nkulabirira ku ddewe Jasmine ekyali kitugatta ekizibu ekyaliwo twakimala twakijjawo lwali lubuto okitegeera kale nze sirabana nsonga lwaki mmanzirawo nenkuweza sente zange simanya nkulowoozeeko ku ddiiru ki genda mu basajja bomweyagale nange ndeka mu bulamu bwange Rashid olimu amagezi otegeera bulungi Wanji mama. Kale. Kati ki? Mama ampise tugende. Olwo kitegeeza ngenda. Kati olwo kyetwateesezaako. Ekirungi ekiriwo gye tugenda mu kyalo tetugenda kulwayo. Bwe tunaakomawo nga kiba. Mugamba bbanga ki? Ekinene ennyo ennaku nga 3. Kati mbwe ennaku 3 ssebo nze ndi awo ninze gwe nnyabo. Kenya naawe kati nga wasobodde okugumikiza eryo n'ebbanga. Kyogamba ennaku 3 nnyingi nnyo. Ekirungi ensobi yiyo nagambye tugende ejje ekyo tukimale ffenna n'ogaana n'owooza mbuleero. Kale mutuuke bulungi. Jasmine ekyamazima era amazima gyoli nobwondaba bwendi sirinamu yadde 10 nobogenda mu nnyumba nokebera buli wamu sirinamu yadde ataso
kati mbadde nsaba ngumikirize mudde ewaka ewammwe nze ngenda kuyenga omusajja afune emitwalo 5 zikutere ku simu zijja zikusa mwene embeera nga bwenfuna ssente endala. Rashid, sigenda kuva wano nga siina ssente. Bulijjo bwotyo bwankubira essimu ng'onimbalima nti ogenda kuziteekako. Nembeerawo ng'omusirusiru atategeera, sigenda kuva wano. Kati nzogala ssente nzije walangende nzibe bubbi kugeme siinamu kati ssente. Ddayo ewaka. Gambye sigenda kuva wano nga siina ssente era kangwate kuba ngende ngira ntuula. Kati ogenda okutuula weeyo nokyalayo ekifo eyo ewondo tokyalinawo ekifo kyo waneeno era kwate kubodde ewamu. Kati wani si wange oba okuva ddi okuva ddi kange neyo golabika osagana. Jasmine. Kiki ongamba ki? Kwate kubodde ewamu. Rashid, sigenda kuva wano nga tompadde ssente. Kasita obuliri bwe buli n'okulya sirya nnyo. Kyogenda okulyako kyenja okulyako. Naye sigenda kufa wano. Niba nange Jasmine. Kati abeewa mugenda bagamba tubasuzeewa. Abewaffe bo baleke tubafa. Bakimanyi nti ndyeno. Kale ekyamazima kiri nti ssente sina bagenda kuzijja ssaawa zino. Kati mbadde ebisaba. Leero mbadde nsaba zifuna ku makya jakwazi kutya kusima ekyakumakya. Ekyo kyangu nnyo. Kansule enkya ku makya wonna bozifunye n'ozimpa nkwate kuba ngende. Naye lwaki wagala okunkalubiriza obulamu Jasmine? Olaba leero galufeeno agenda kujja kundaba kwagenda kusula waka ewange. Kati ngina mugamba mbuki tekigenda kulabika bulungi nga kusanze wano. Kale Rashid omanyira. Ssebo mukazi we agenda kujja asule wano. Kyoyagala okuŋŋamba nti bw'ajja n'asula eno ku makya agenda kukwate kuba tambuladdeyo nga tumuwadde yadde n'ekikumi. Oli aba mukazi wange kati nga sente mamuwazaaki abaze kundabako abataze kukola abatakimye ssente. Kati mpa ssente bw'oba tozimpadde tugenda ssulamu eno ennyumba ffenna. Lwaki ompisa bwotyo? Lwaki onkola bwotyo? Jasmine onjagazaaki? Njagala ssente. Kale kandi oba ninayo ssente mekanda lero nti nzikuwa onviire. Bwe ziba teziwera mitwalo egyo tozireeta kuba sigenda zitwala. Oba si ekyo tusulemu eno ennyumba ffenna. Kanzireete. Ne Pretty, kikyonjagaza wakava kati okuŋŋamba ku ssimu nti oli mulwadde muyinnyo oli ku kitanda tolina yadde agatambula. Laba oli mu kutambula wennoonyumya engeri gy'oyambaddemu eragira ddala nti olina gy'ova oba olina gy'olaga. Pretty, kikyonoonya okunjogezaako, kikyonoonya okugamba nti Alvin ayomba kasajja kalugezigezi nga buzibu buva ku ggwe. Pretty, kikyonnyiiza kyokola ebinzijjako kiki mazima ddala kyompisa omubi. Akati kiki ekituufu ki? Alvin wandibadde mugezi nonneesonyiwa kuba olunaku leero nina ebyokukola bingi. Ndekera emirembe gyange. Naye olikula ddi? Mwana gwe olikula ddi n'olekera bino ebintu by'ekyayo oli birikomya ddi? Embeera zo zikyukanga budde, leero musana enkya nkuba oluddako kikome. Kiki weetereeze. Kati omanyi neesonyiwa. Ebyalaavu bizibu nnyo nze kyova olaba nabivaako ne bannumya nakaba nnyo kyokka ng'omutima gwange munafu nnyo. 'Cause I love too much naye nakizuula ti laavu kazannyo gulinga mupiira. Hey my lover kimanyi oli mulungi lady naye nkwagala biseera n'enkya n'enninda. My lover kimanyi oli mulungi naawe nze nkwagala bitundu bangi banninze. Baby nkwatanga mwana nze bulijjo nkunoonya nkimanyi banja bakwagaleyo naye bonna basinga
n'omutima nkuwadde twala ejabwekana. I know I love you so.